omukulu Ekanya Saamu tuli naye wano eno bannange naye tetulina kitegeera atugera tuba ajja ku live wano atubuulire abaddewa kubanga ebigambo bingi byogeddwa ebikankana n'ebitakankana ebyomutawaana n'ebitali bya mutawaana. Same place. It also has a string that I can use. Done. Okay, pass. Omukulu Saamu Ekanya alaze wajja asooka annyonnyola eggwanga ye rotating nga sigiraba appropriate look okubanga omukulu Saamu Ekanya Saamu sebo yes banange omukulu Saamu agenda babuuzaako tumusanze wano tumutegeera bulungi tuli wano mubamuliraanwa omuliraano betuli wano tumusanze wano eno nabana abakyala Saamu byebamanyi Saamu engeri gyabatuuseeko gwe mukyala wa Katumba tojja ttawa mugenda kuba mubuulira eggwanga Saamu mumusanzeewa sooka omusanze mukulu oluddawa musanze mukulu nendaba omuvubuka nga ngoberera nga ningamba ono si Saamu nesooka ngamanyi oba muzimu najjako engoviira nga yina bamusazeeko embiri yaziruka emisinde iswa nziruse nga ntidde saawa zibadde meka zibadde saawa 4 n'eddakiika 5 ez'ekiro Baby waffe nga bamusaze enviiri zaffe. omukulu Saamu Ekanya y'ono naye tetumanyi naye ndowooza ali mu nnombo senses ze tetuna bamutwala mu ddwaliro tetuna gye twamututte akamala okunaabako okwambala ekintu ekyo ndowooza mukulu Alex Mangi wonna wooli twakasanga abakyala babano eno abannyonnyola basanze Saamu baneiba wano nebamusalako enviiri zaffe kyekisinza okuluma wallahi nviiri ne kasita mulamu nedda enviiri zimera mulamu naye tebadde nedda tali fine they have tortured him he's mulabe talina kyayogera Kanya naye Kanya lwaki it's not good Kanya lwaki tobuulira abantu ddala ekituufu ekibaddewo kikyenyini kubanga wonna batoyogera bagiseera bajja kutwala onyonyole kiki ekituufu ekyakutuuseeko si ekituufu ekiriwo kuba nze gola mbadde emitawaana mingi Alex Mangi aganze nakuwamba oli wange wamala nansana mbu tubadde tupanga standi mbu oli mu comedy weewamba bigambo bingi nnyo byogeddwa wano amawulire gonna buli kimu kyonna kibadde kya ttabbu nnyo tomanyi bannayuganda kyenyinza obagamba mugenda kulowooza bingi naye kyenyinza obagamba kiri kimu mwena abapositinze nti firisami neyanza mwebali nnyo mwebali ddala gwajja okuddeyo olowooze nti sitanda oba mawulire sigaana eyo ndowoozayo naye kyenyinza okugamba mwena abapositinze nti sami amisinga mwebale nnyo mukoze kyamaanyi nnyo ku bulamu bwange nzize saawa ya leero ku live yo nandigikoledde ku yange oba osanga
naye emikutu gyange tegibadde publicity ennyo nga sola amala gajja ate njogere n'abantu oyinza okukola bu vidiyo naye neyanza akala okumpa platform eyo era nkwetondera olw'ebizibu byenkutuusizaamu. Njagala kwetondera gavumenti yakoze eki nakozesa omukutu gwange mabegako nengenda mpositinga ebintu ebyavoola omukulembeze w'eggwanga ng'ate mbu sinnatuuka sirimenti siwera kimala okwogera ku bikuluma okwogera ku mukulembeze. Isima yagambye mbu oli Ekanya mbu tokkirizibwa kwogera ku mukulembeze nze ekikuleeseza ku live yange nze kubanga mbadde nga bwenzize nedda wano waka n'omuntu yenna asobola wange wembeera asobola okujja netunyumyamu nga nze ng'omuntu neetonda sigenda kuddamu kozesa lulimi lwange kuvoola mukulembeze era neetondera Alex Mwanje olw'omulimu gwo. Alex Mwanje yakoze wamukoze eki nti kale abantu bamwataakinze nti simanyi firisami nga buli kyateekayo bamugamba firisami webale butatulekerera. Alex Mwanje agamba nti nze nakuwamba nenkuteeka njagala yogera amazima obadde wange obadde luddawa kubanga Alex Mwanje yagamba nze badde nakuwamba era nze gwolaba buli TV zona abadde anjogerako nti nze nakuwamba tubadde mu stanti simanya gwe badde gwe nenkoze nakuwa amagezi ojjo kweka embu biki kyenyinza obagamba ekituufu obadde luddawa tojjukira gy'obadde ki ekyakutuukako kyennyini abantu kibandyagadde okumanya bo ffenna tetumanyi ki ekyakutuukako kyennyini. Ekikulu bannayuganda ndi mulamu tosobola kwogera kyakutuukako ndi mulamu ekikulu ndi mulamu ne bwoba oli mulamu saamu kubanga saamu tosobola kudda laba enviiri bwe zifaanana laba omutwe kati gungamba muno oli mulamu ng'oli bwoti kati tolina kyonna kyakutuuseko kyonna kubaga enviiri zo gwe wazeesazeeko ani yazikusazeeko byabeera fine. Yogera saamu nze ondetedde emitawaana mingi mbeera nammwe muli bakwano bange buli omu amanyi mbeera nammwe buli kaseera nakutaano siriwo naku olw'enkya ndeka mpumulemu tunayogera n'abantu olaba oti kamala okuwumula ogenzewo omulamu kampumulemu naye oba tukutwaleko mu ddwaliro tukutwaleko mu ddwaliro era ddwaliro ndyetaaga njagenda olinamu obulumi bw'owulira bwonna akale tunayogera enkya osuubiza kwogera nti enda kwogerako enkya eri abantu amma mmwe nga banniiba basaamu mulowooza yandyetaaza okgendako mu ddwaliro oba mutwaleko mu ssaawa zino pakati bwedde essaawa za kafiyu anti omulwadde basobola okitegeera kuba embeera zaalimu nawe oziraba naffe tetugitegeera yeetaaga eddwaliro. Kale Sam, kati tukutwale mu ddwaliro nkye oba tuyiye tukutwale essaawa zo Sam tukutwale mu ddwaliro kati oba tuyiye tukutwale enkya wandyetaaza okutwala mu ddwaliro kati naye nga sinagenda mu ddwaliro kasooka empiseewo ensonga eyo eri bannayuganda mwenna naddala basereebu mwenna sawa ya leero ng'okozesa omukutu gwo n'opositinga birthday n'opositinga olugoye lw'oguze n'opositinga oluyimba kirungi kyokola kuba pages zo gwazirwaniridde naye mbadde nsaba kuba banaagikolanga skiti oba bagiyita sitiika nga bino ebipande ebyendabyeko bye bakoze mu Bobi Wine nga wadda bakakole lwaki baserebu mwenna mukapositinge bambi ku baana abali okusibibwa abaana abali okufa abaana abafiirwa obulamu bambi mupositingeeko kuba mu eddoboozi waliwo abaana boolabye saawa ya leero tabakuba nti mwavuddeyo ne mwogera ne mupositinga ate ne mubaako abantu be mumeshoninga ne mugamba nti ono
osanga temusobola kundabako bwe muti nenze nvuddeyo netondera Pulezidenti Museveni sigenda kuddayo kozesa lulimi lubi taata omukulembeze w'eggwanga mwenna buli gwe kikwatako sigenda kikola naye baserebu banaye mbakubira omulanga abantu bemuwulira obuwulizi nti babakubya amasasi abantu ababafolowinga abantu abali ku nnyimba zammwe nga muzitaddeyo temugenda yimbira abantu nga bafa abamu bali mu makomera era ndajanira n'ekitongole kyonna ekikwata ku balwagambye muno mpininge wano enamba ye ya Saamu bakuweyo obuyambi wano enamba ye eryeta Saamu ojjukira enamba anti kati enamba yo gyogere Saamu balwa bagala okuwa kukugulira juice wano okutwalako mu ddwaliro w'ebito enamba ye MTN eri 0784 91 bweti bweri Saamu eri mu mannya go gano agaka Ekanya Saamu Nakayiza Viki gemanya gerimu so enamba y'omukulu Ekanya Saamu yonna ayagala omugulireyo ka juice akukunywa oba kyonna naye tulina omutwala mu ddwaliro enkya basobole oba nga bamukebera bulungi nnyo tukakasa oba ali bulungi kuba kaffe bano abakyala nga bwe balabye bano abakyala be bamusanze wano era abadde ava wali waggulu kugula byakulya bye n'alaba Saamu nga gyamugoberera sinyonyolaba nankubira n'essimu nangamba Saamu mulabye naye muddiseeko It was so serious. It was so scary. Kati bw'omulese nemuyingiza paka mu kikomera nze ntidde n'omukwata ku mukono nempita sikari netumuyingiza n'atuulawo naye ng'atambula awenyera tabitegeera abadde ayambadde ebya black byokka nga taddeko n'enkofiira ku mutwe enviri bazisazeeko n'empale zirimu ebituli empale nga zirimu ebituli nga bisale oba just zino damage si damage kuba bibadde mu bifo bya njawulo nga biraga nti bituli pale baziyuziza so mukulu Ekanya Saamu osazeewo wetondere President Museveni olunaku olw'enkya simanyi bigenda kwapeninga naye wenasisinkanako TV oba nze kenyini njafuna time nkole vidiyo esembayo lwaki esembayo Abannayuganda bategeere wembadde bategeere ki kyembaddeko era bategeere lwaki nyinza okuba nti ng'omuntu nina kyenjagala oyisaawo naye nga wano tekimala kapale ate kinziriza obuzibu oba okitegeera so bwe tubaako n'essimu ez'enjawulo oba ne kamera osanga oyisaawo ekintu n'ogwa mu buzibu ng'abantu bategedde nti kyekyo kati sola kugamba bannayuganda kituufu kiseera Saamu kyonna kyakutuseeko otidde nnyo olaba otukokweronda ayika watidde nnyo Saamu si ekyo saatidde naye bambuulidde ekigenda mu maaso bo kye balowooza nti kyekituufu kati kambuzeemu Saamu kale kibuuzo gyasibubuuze sikukaka kubanga nalibadde sikubuuza bingi saawa zino twali tukutwala mu ddwaliro naye nga olaba saawa za kafiyu tetulina wesobola tutambula biki nekyenja babuuzaamu jasi kiyinza okuyisa bubi naye abo abantu wabalabyeko olina gwalabyeko mu feesi abakusazeeko enviiri eno nga bwogayo ojja kunyonyola enkya sagayo ekyukkakanya ekyo naye nga kyo abantu twagadde jasi kumanya nti ozuuliddwa era ofuniddwa kuba amawulire gonna TV zonna zibadde eriwo bwetwala kyonna kyotwala eyo ndowoozayo naye ekiriwo nkomyewo sewuliramu bulungi ng'omuntu naye ndi mulamu nekya netondera Pulezidenti Museveni netondera bonna bekyakosezza netondera management ya Comedy Store sigenda kuddamu kwogera ku Pulezidenti Museveni panga ye kati anyway mangi yesi musanyufu era kyemmanyi ajja kwetaaga mangi si musanyufu naye nga nja mugamba ekintu kimu nti teri tteeka ligaana muntu kutya naye oba nadduka
kitwale nti mwanje natya nenekweka kitwale nti natya nenekweka mu nyumba ya kapale period kati yagamba mbobadde mu nyumba ya kapale bali basuubira simanyi oba mu nyumba yange nze nakusazeeko enviiri oba kyonna nedda mu kitwale bwe mutyo kuba enviiri tezibadde enviiri zokka ebadde brandi yange nga maitfam kati tosobola kuliiko kwogerera mulimu gwange tosobola kugamba nti oba biki mwanje olina comedy store yo taata era nkuwa ekitiibwa gwanfudde ekyendi ekitono ennyo ekyo ekyakaabizza abantu era sisobola kudda mu bizinesi enjirinyire kuba nange wembadde nzija ekyokulya naye ngaomuntu yenna nange ntya oba okitegeera era nga owaŋŋamba nti bino bye biddako mbeera eno nzize kwetondera taata nsaba kunsonyiwa era sigenda kuddamu kukozesa mikutu gyange kuyitawo wenandikomye kwagala bubuwayi kakati ekitegeeza kali ka vidiyo kwewakola kayinza oba kakuleeta emitawana go mukulabako kali kwewakola nga ovuola Museveni oyinza oza kekaleeta obuzibu bannayuganda njala mukimanyi sawa ya leero sinza asoose ovuma pulezidenti Museveni oba nakozesa ebigambo bingi oba bankwate naye vidiyo gye nakola eyo nga background waliyo vidiyo ezannya abantu abamu balowooza nali ku siini wennyini naye eyo vidiyo tugikolera ku tiktok era eyeba green screen editinga bweditinzi naye abantu abamu balowooza nali ku siini awo wennyini nga nze aduumira abantu bakole ki bakube emmotoka eyandi emabega ekyo tebakitegedde ekitegeeza yali editing just yali editing video editing video nabyogera ebigambo nga nze kennyini nga sitamidde ndi mulamu naye video yali emabega teri gwe nalagira kola ki motoka yokola bukozi just tiktok ka editing nze nakola just tekayo background era nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kozesa background za Museveni oba za kibiina kyenyali kyenyinza bagamba nsaba kunsonyiwa abasadde mu kitwale nga bwe kiri yenze Saamu nkomyewo ndi wange tolina mbulumi bonna bwowulira mu mubiri gwo obulumi ng'omuntu azini damage kubanga abamu bapostinze oluka video ketusoose okukwata wali wansi nenkateeka ku page yange naye comments nga ziraga nga kala bakasharinze bataddeko emboozi ezaabwe nga bagamba Saamu akubiddwa nnyo nakola bikiira kwagala okukwata live eno abantu bategere nti oba buli ekituufu oba olinamu obulumi bwowulira kuba sagala ate abantu batandike kupostinga nga bawaayiriza ekintu kyonna ekirala main issue ya video ngenda gikola enkya njite kuba bangi abali abalumiddwa nagati nga tebannalya ku mmere beetaaga manya Saamu nobulira kuba mama we yatukuya oli esimu ng'akaaba bukye ku makya nkole video nga ndi mugondi mbabuli ekyempulira mbabuli ekiddako oba Saamu wawe nsigadde mwe baneiba ba Saamu kati mbadde mulira muti okubanga Saamu abadde taliiwo badde tweralikirira tusabasabi alabikewe oba yonna gyali abeerenga mulamu naye tubadde tweralikirira ddala ffe naye nga mbadde namwe munoonyako nga mukuba ku masimu kuba twamuteekayo obulwamu nga tuwuuza ne bakikwatako naye nga just not even ne leero namukubidde wano gift of God banange nga wamuteekako gift of God just no nga tweralikidde banange nga simuteriiko kati muwulira I called him at around what time? Love on history. At around 7. Love 8:53. Tunanya Sammy every single day. So banange namba gye mulaba ku screen namba ya Saamu Ekanya era eri mu manya ga Saamu Ekanya bw'oba oyagala okujja mu inbox ye okwogera naye kola kiki kyonna kyoyagala okunnyonnyola enamba yeyeeyo kyonna kyoyagala omunnyonnyola kyonna kyoyagala okwogera ne Saamu Ekanya kyonna nono naye no neighbor noyo naye neighbor wa Saamu kati nodduka kino tolina kyonnyonnyola kulabika kwa Saamu sigwe yalabye Saamu obadde toli oyo first witness obadde ovaawa nze mbadde nva ku dduuka mbadde mbagula byakulya awo bya sapa ndabe okuteeka emabega mbadde manyi oba namubbi yange owerera kwe kukyuka we bati
kulaba nga Sam naye abadde ayogera bulungi abadde ayogera mpola nga siriwulira ne mugamba jangu kutwala ewaka naye nga mutya n'omutya kuba sirabe emmotoka sirabe nti oba booda oba ki tewali kati Sam guvudde sayidi oze otambula gy'ovudde ovudde sayidi ovudde sayidi wa wendi ewaka bakusudde ku kkubo onojja nga otambula sobodde otuuka ewaka kyekyoka tomanyi gyobadde kyokyo bwekiri bwe kiti kasuubira olinako abantu abeetaaga omanyisana anyway kale Sam yoyo byasobodde okutunyonyolako byebyo abasigadde endowooza ebisigadde mujagenda ku peji enamba yeyeeyo oyagalagana minbox kwogera naye ebiki byonna si ebyange byebyo kuba nedda n'ekirala bannayuganda nti ekintu ekyo kibakubawa nnyo wala kati saawa zino kyova olaba nti abantu bangi kati weewuunye Saamu musabidde mu nnaku 5 naye ndabika naye waliyo ate abantu abo ng'ensi tebamanyi waliwo n'abamu abali ekitali abaana abali ekitali bali mu makomera tebabatwala mu kkooti bali babasiba tebabatwala mu kkooti tebalina kye bali kuba leero mbaddeko ku nuupu awo mbaddeko ku ofiisi za nuupu nga ne batulaga abaana abasemera bali mu kkomera abanankaaga bebayola nebakwata era tubatera okujja ekitalya kuba twageze ku poliisi y'ebabweru y'enansana waliwo omusirikale natugala tugende tubuuzeeko ekitalya tulaba obuyinza oba olimu abo bebayoola nga ekitalya netulowooza oba oli kitalya bwebityo muganda wange asanze challenge nyingi abantu nga bamugamba twagala sente z'enyalemu simanyi twagala biki abamu baboogedde biki bagambye wano mbu balasereze naalemu mbuzi badde obalabe badde bagamba naye bweweewamba ndowooza nyingi naye amazima mugamanyi ndowooza nyingi ez'abantu naye kirungi waliwo n'omuntu wapositinza akantu ng'agamba mbu Sam ogambye mbu kati okyusa oliwo enaalembe pakapositinzawo ka vidiyo bituufu okyusa oliwo enaalemu seogani neetondedde enyalemu sikyuse nti ndiwo enyalemu wetonze kale kati tuwe ku kamera olyeko oba owulira bulungi baniiba mwani badde muleetera omusajja kamere emmere yiri tugimwadde n'agigana n'amagigayidde ndowooza be baniiba basaamu banyirira nno okukamala so Sam ndowooza sibula abantu obategeeze bajje ku gundi yo ku tiktok yo oba ogenda gikolera ku Facebook video ogenda gikolerawo tiktok video ku gundi vidiyo enkulu kwogenda ababulira kwanza oganye okutubuulira gyobadde munange nze kati naye mbadde nsaba nze just bannayuganda bategere nti munange nze simanyi bintu byobadde kuba abantu banvumye wano muhanja ntabukidde Isima yanvumye munze sikyasesa nasesa munze nakuwamba oli mu nyumba yange Isima ono Kalevu we Sweden ono feeri yawe Sweden so mukulu Isima Kalevu feeri yawe Sweden ndowooza kati omusajja omulabi unakomyeyo gwagambye mu Kanya watugambye Kanya mbw atunulanga simanya Kanya Isima yakuvumye nno wategedde Isima we yakuvumye okukama What's his importance? Like importance chi like what does he do apart from okogera ku Facebook like akola chi Isima yani like akola chi like Isima mulaba ku Facebook nga yerageza like aina mugaso chi what's his importance like what azini NRM oba wayinza oba mwogezi we NRM nga sekamwa we NRM nenga abantu bamuvuma nnyo embezola Isima embezola taina kyatugamba Isima abantu bamuvuma nnyo mu groups that chess revise mama tendo babeera bamuvuma like together maybe he's wasting his time like he should just keep quiet Isima embezola Isima embezola akola bwa mbezomenti mu NRM golowooza wadde omanyi akola emirimu ki sim ati ali mu Uganda oba ali mu Sweden
ali mu Uganda munako nalaba kano ka video nga ayogera then waliwo muyaye yamuwa slap mu video he was on a live video bagamba yali he's stunt recording then someone just came and slapped him mu video bagamba yali stunt yali ayagala kuvaayo abantu bamutegeere ping yali abuli mu promoting by then that TikTok and give me a number. Never nice. That was funny, by the way. That's how I got to know. I never like. Cox. There's no difference. I don't know who is Cox. Tamumanyi. Baako nekyeyogera ssebo kulabika kwa muganda ono wakwadde nti yaganya okwogera gyali naye baako nekyonyonyola eggwanga abantu bali tunoonya ffenna bazze bakwogera ebigambo bingi nti mwakola stanti gwe ne munno n'okweka munno mufune sente z'enaalemu ku Robert kati era ekirala kyetubuuza ono ogenda kulinda oli enviri ziddemu zimere muddemu mukole komedi oba mugenda agenda kukola nga bwali kuba enviri bazigyeko brandi yamwe ekirungi nze we ndi n'enviri zino era Sam nze nekyo kinabadde ngamba nga bannayuganda era wona interviews mu ggwanga lyonna oloba okutandika ku TV esookerwako ono nno waliwo ayagala ono wamwala wakateteeka bbulu kale ssebo ate tusooke tukyali mu bintu birala so mu kusookera ddala nga sinabagenda wala nnyo njagala okwebaza ku bannayuganda banaye abaliko esaaza kati abeefiriza miremberako abali ebweru abali Abu Dhabi abali US kuba mubalaba komuli buli bangi boogedde n'ekirungi mukama wa buyinza era wakisa obulamu Sam akyabulina abadde basuubira abamu babadde bagamba tugende ku poliisi tulabe tugende mu kooti biki nange wadde sinamanya muganda wange gyabadde n'ebiro ebintu kakasiza nti gyebiri byaddala kubanga nze ne munnange oyo twanyiigako twagala okwawukana olw'okukyusa just enviiri ezo okiwulira lwekyo kubanga yo brand kyatukumira nakyogeddeko nabaddeko ku TVM naye nkyogera nti ffe might family kuba tulabira nze enviiri brand yaffe naye mulaba tali mu good condition simanyi yonna gyayise naye esimu etulina otambulira tuyita mu bizibu bingi ne kyensobola okugamba bannayuganda temuggwamu maanyi omulaba abasinga kati nze esimu yange eno saagala kuteekako data baana bali kuno bakaaba bukaayi buli alaba ka video kempostinze Sami mulamu just tali mu good condition mulamu kama kyatusaasidde mu mbeera bwetu naye tetugenda kuzikiza kati abasinga balowooza kati bwala obukulu baffe balina endowooza egamba ebadde stand yandibadde stand oba kale omuntu oba kikikalizibwe nesimanyi na stand bwefaanana ndudde mu industry akaseera katonoto nesinamanya stand kikigeddamukola stand kiki sikimanyi kyekifaanana omuntu tasobola kutuuka kwetuusako obuvune oba kwetokyalimba naye ngaalimu stand ekyo kiba kisusse ekyandikomidde abantu batuwagira abantu batuwagala ate ekituusa omuntu ku stand kyekyaki bagamba mubadde mwagala sente z'enaalemu kuki mbumukole obuntuntu mbu enaalemu bayite bawe sente simanyi bange bwe mbadde mbiwulira ku social media Mwangi bwe yagambye Isima bwe yagambye ezo zendowooza z'abannayuganda ezo endowooza zaabwe neffe tuli ku kimu tulina kuyiya waka tannatuggwako naye ne Uganda bwe naaterera bajja tuwulira mpozi era batutteko omu gakiwulira omwafe nga munange yabadde abuze simanyi beyaddaalaze oba kiki mukama yasinga byonna okumanya naye nga bwe navaayira bwenvuddemu amawulire wonagantulwa kamera zonna ezintunuddemu bagamba siina muntu gwempayiriza nti yono kuba nange mbadde simimanyiko naye mbadde nga naye kapale era tubadde tulwana ffenna tetulina naffe tubadde bitwewunyisa tetwewuunyisa era same netutuuka n'omuva lugamba oba yeyiira akola bimanyanga gini ebintu bibadde byaddala kakiringa gwe twabadde ejjinja twali tulowooza omusajja oba bintu just mu field biba byangu nitwabikakasa ebintu byaddala hana yono waliwo akulya obubi ninda mukatwali tuli mu sitwabu naye ono omukyala nyabo waliwo omwami akwetaaga wano tuli mu nnaku omukulu ono yalina ebintu byalimu sibitegeera so n'olwensonga eyo kati ng'ofundikira saza kati nyongera okwebaza bannayuganda abakomentis abatatidde kombaddemu si baana bato si bavubuka si bantu bakulu nti free Sami free mighty family
n'eddembe lyayo mbeebaza tetera kituyinza bawa nze kishokinze koge mazima okutuuka neyimba okunkubira esimu nti owaayo kimanyisa mulabye ali waka nange ntidde notya agambye Sami needs hospital. That lady in blue, pick my phone. I am calling you. Ajiwe nabayo. So kakati gwenga okusinza ku kambuzemu ekibuuzo. Samu okusinza ku bantu bebogera n'embeera gyalimu ababagamba kati tugeze Samu byayiseemu. Kubanga mpuliddeko wali kati tali mu senses bulungi oba sikitegeera. Nenga alinga agamba mbubaze mwena alimu kati oboga ekintu ekyo kyogerako oti yetondedde nalimu kubaza video nagira gipostinze just yetondedde nalimu mu kikina buzibu just singero omukulu watugamba kweberera kitegeera principal yatugambye ngamba honorable Kyagulanyi natugamba bannaye bino tebisite bigenda sosola mawanga n'ebyo ebintu ebifukire ebyaddala kati naye abirabyeko summit byaddala okuva nagamba wayi netondera NRM kweseko kukyajjayo wano bebi katono malirizeko video kano then ndowooza tulabe so mukulu Robert sembera kwana katono lwakyaji okuba nti tuulako wansi nabo tuula wansi no problem nti katono basi okay so kati bako nekyoyogera ekisembayo ekisembayo Samu nako olw'enkyansuubira okubanga vaya ajja kutegeeza eggwanga byayiseemu ne bwawulira era ekyatu lwakuba nti lockdown tuli mu mbeera nfute tunawe tuyinza yita netwani mututteko mu ddwaliro right now Samu afunye amuke yalingako afunye amuwakke abannange ng'obadde omusekerera ku nviiri bw'oli girlfriend ojubisa ki gwe kaana gwe baby mama, girlfriend, lover, wifey. Yeah. Kituufu nkiraba. Okay. Nyabo to gwe girlfriend wa Sam soko jyo le kuna chiro. Baby mama. Baby mama wa Sam. So n'olwensonga ebannange embeera ndowooza mugirabye embeera yeeyo omukulu Sam Ekanya tumaze okumuzuula embeera yeeyo n'olwensonga eyo baganda bange abanupu people power mwenna mwebale okuba nti abapostinze abakoze kyemukoze kyonna tweyanze ge mukama abawo omukisa Sam ali mu byanaano bimuweebooza ati oba alowooza kisimanyi kyalowooza naye kyonna ekimuli mu bwongo kireka kikulu nnyo ekyatutte enviiri kiyinza oba kiyinza kyatabuse butabuse agira n'amwenyamu n'okumwenyamu naye tetumanyi gwe mukyala Sam nyabo olaba batyo onaba Sam kale sebo so embeera yeeyo musule twagala basiibula musuleeko bulungi so mwabadde baagala omukyala wakadresi ka bbulu ali bukuti bamubuukinga mabegako awo nnaku nga ssatu abadde bukuti so nolwensonga emu mujja mugezaako ewalala so Nampijja Florence tukulamusizzaako awo so mukulu Sam oyo mukwano gw'abangi Sam Ekanya akomyewo waali mpola mpola naye nga tujja mutwalako mu ddwaliro ayinza oba internal bleeding kuba ekyenviiri ekyo kitumazeemu nnyo amaanyi ekyenviiri kitumazeemu nnyo amaanyi okubanga enviiri ziri bwe zityo so kyekyo abasobodde tusabira mwebale tusabira nammwe abadde abalowooza stanti byonna buli kimu nammwe mukama abawo omukisa
so mujja kugenda ku page ya Saamu mbe nga ababuulira ebisigaddewo amanya nsigaddeyo musikapale